kubanze nali nange mpeddemu amaanyi ku mwana we namulaba naye ate benajja nondaga ebintu bingi ne ngamba bannanga ate bano bakyali kati nze atunula ku Rania nsanyuka busanyufu ng'andaga eyo brain ekola bwetyo ng'andaga nti n'omuntu agusobola businga omuntu gwa Rania gwali tegusoboka yandibadde agusuula sayidi emu bwati nga bw'okirabye nti yakyama kati yagezangako okusapootinga naye singa ate omuzadde yali akirabye mangu ne bakola physiotherapy entuufu tebakitegeera nga tebabitegeera ne bamusiba koseti nga tannakyama nnyo okutuuka eyo yandibadde mutereevu naye tebaggwamu maanyi Rania koseti zijja muyamba physiotherapy ajja kuyamba maama Rania omwana wa Terere. Bane abantu abatulaba oba ng'oyagaliza programu eno gikwate otaginga omuntu omulala gisharing ogiweerezeko omuntu omulala ndi sure nti buli muntu ali mu nsi yeetaaga okulaba ku programu eno nga ebitambula. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu tuddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 oba noti 7 8 29 52 155. Nanti nze sina stamina. Mu kutambula kye lwaki otambula mpola? Kuba tulina stamina ate abalanga bagirina abalala stamina bo bagigulawa. Kale tubanirizaako nnyonyi ddala onkutugulu tandika tusinzira okubanga tukuweereza nze Sonko Muhammadi tuli mu bitundu by'ebweyogerere wano tuzze okuwayamuko na maama wange wano ate nga mukwano gwange neiba ku kyalo. Emboozi ya Rania mwagiraba era mubadde twakola ekitundu ekisooka tukola ekyokubiri mami nga atunnyonnyola nga tumubuuza ebintu eby'enjawulo lwaki Rania wanjawulo ku baana abalala. Rania alina obulemu omutwe gwe munene nnyo okusinga ku mitwe egyaffe. Mutayina emyaka ayaweze emyaka 6 naye omutwe gwe gatejange ng'emirundi 3. Lwaki kino kiri bwe kiti? Okitegeera gumuzitoowerera ng'omwana tasobola kubanga atengerera bulungi okutambula bulungi. Era mwamulabanga agamba nti nze sirina stamina. Lwaki ali bw'ati? Neebuuza ebibuuzo byali bingi nnyo kuba tubadde tulaba abaana abalala abali bwe batyo. Tulina n'abantu baffe abali eno ng'osobedde wekani mu kibiro zadde omwana ali mwaka nga gumu nengola omutwe gugejja buli kaseera ebbanga eriyitiridde. So ensonga twagala obeera nga tumanya olunaku olwaleero lwaki kiba bwe kiti era singa kiba nga kiri bwe kiti solution eyinza kubeera ki tuyinza kukola tutya singa oba nga okitegereddewo nga bukyali naawe okitegedde nga kiri leeti kati nga ku kyaraniya ti omutwe gwamala oseetinga mugumu tegukyagonda ne tuyinza kusala amagezi ky'okulaba nga asobola okutambula obulungi n'okubanga ate abeerawo. Twebaza Mami Blessing oba muyite Asha Blessing Rania muyita Mami Blessing mukwano gwa Vairota. So mwalabe Asha nga mututeko out kwa kamwesi Rania n'alya chips chicken n'enkoko nga bwe yazisaba. So twagala okwongera okuteekinga step mu bulamu bwa Rania tulaba ate tuyinza kumuyambako tutya nga bwe tutera okukola wano ku mukutu gwaffe gwa Good Talent. Ompya subscribing akwata kadao n'ennyongera okujukiza Babetty's Touch and Beauty Studio gwe yagala okunyirira. Tusasira n'abantu baffe abali mu bizibu eby'enjawulo. Nina senga wange Coleman embeera tesi ya mulembe nnyo. Nina madamu Mimi abamu badde temukyamuwuliza nyira naye ayita mu mbeera ey'okusoomoozebwa ne buli kintu ky'ebbanga kitambula bulungi nnyo. Ndine Angel Marina Angel Girl ku kamera. Mami nsanyuse okunkyaza nzaakyadde ewaka wano. Kale ssebo obulamu buli mutya okufuna abagenyi obulamu bulungi buli mutya tuli mpola mpola tuyiriba mwe bali kuyiriba era ensi bweyagala. Twabadde tuli awo omanyi gwali mwezi gwa January ne batugamba covid agobye mu ggwanga Uganda ne wabaawo embeera y'akasiriikiriro nga president yajjaawo naga tubadde ennaku 2 mu muzigo wakutudde nafunyemu nkonze okukyasimanyi bana ewatidde ate nga batugambye yatugamba nga owummulamye mwennyini bagambe olumbe lumubala embiriizi ti covid alumbye atandikidde ku mukulembeze bw'eggwanga. Nze yakomba ku covid kuba yannumako nkitegeera bulungi kyekitegeeza era bw'ongamba nti kati covid yakomyewo mba mweraliikirivu. Watesitinga ne bakugamba yeye mwennyini yeye yennyini n'entebe natuuka ne mmala wiiki 2 ku kitanda entebe. Walimu ono wemponompolo oba oli yasookera ddala ng'abantu bakyamutya nnyo? Nalimu ono owookubiri mu mwezi gw'omusanvu
awe yatabukira ennyo omwezi gw'omusanvu yasooka teyannuma naye omwaka ogwaddeko omwezi ogw'omusanvu nannuma ne Katonda n'amala n'amukusuumuusa n'omuyitamu. Mukama yansonyiwa nnyo kuba nabatunuuliranga wali nga bakunkumuka nga babazingako nga ndaba bwenti ne mu ruumu mwobadde mwennyini ne bamugjawo ng'awedde. Olwo n'ogamba otya? Nasabanga Katonda kuba nalina omulimu gwe nnina okukolera Katonda. Nali nalese omwana wange William era nali nga ku kitange gweneraliikirira kuba ebyomukolako bingi nga ndi eyo naye nga ndowooza oba William yakoze byateeka okukola kyekyandi nga ku bwongo nga n'obulwadde mbwerabira tenendowooza omwana oyo. William. Okay. Emboozi ya Rania wagiraba gye twakola yasooka? Emboozi nagiraba bulungi. Bamukazako lya kuya Bashiru Kaya, Rania Bashiru Kaya. Wamulaba omwana ono? Namulaba bulungi. Omwana ono singa baba tebakugambye emyaka gye ebigambo byavaamu olowooza oyinza muwa myaka emeka? Nyinza okulowooza nti wa myaka nga 3 bwe baba tebambuulidde myaka mituufu. Ngamba ngo ebigambo byavaamu byayogera n'ebirala. Ebintu byakola bya muntu mukulu ategeera obulungi ennyo era asobola okubeera mu bulamu obwa bulijjo. N'agenda n'asoma n'agraduatinga kuba obwongo bukulaga nti buli kimu akisobola. Buli kiriya. Kasita mbeera nga mumusetingidde bye yeetaaga okusobola okubaawo mu bulamu obwa bulijjo. Ebirala byonna Rania asobola okubikola ng'abaana abalala bonna. Ekisinza okundeeta bwe nagenda okukola emboozi ya Rania twali eyo ne jjajjaawe ne mami we ne nkujjukira ne ngamba nina mami wange Coral Spring. Ebintu by'abaana bano abalina emitwe eminene waliwo bano abaavaayo abalina gap mu spinal cord kiyita spina bifida. Ne ngamba nja kujja nkwebuuzeeko era byebigere bino ne katandike ku kya Rania. Abaana bano nga Rania omutwe gwe nga munene nnyo okusinga kujjaffe oba abaana abalala kino kiva ku ki? Kakati Rania naye yetondebwa ng'abaana abalala naye ffenna mu nsi muno buli omu mu mutwe gwe waliyo amazzi olububi lw'obwongo luzaala amazzi. Buli muntu gw'atonda amuzaala nga waliwo olububi olubikka obwongo naye nga luzaala amazzi gasobole okwoza mu bukwesese bw'obwongo obwo ate gakkirira eno wansi nga gayita mu spinal cord. Tukole ki? Tugakole nga soso tugafulumye ate bazaala amalala gooza obwongo rute system tugaliisa mu ntuuyo ne mususu ne gafuluma. Naye kati obuzibu bwe bujjira abaana abamu ekisookera ddala abaana abamu batondebwa naye kitetunaba kitegeera ne guzimbira mu lubuto omutwe nga tannazaalibwa akyali mu lubuto eri gwogenda okuzaala nga ddala guzimbye. Ate abaana abalala batugamba waliwo akawuka ke bayita meningitis. Singa kafuna chance ne kayingira mu lubuto lwa maama ng'ali lubuto era kajja kutambulira mu musaayi kagenda eri mu bwongo gye katawaanya obwongo bw'omwana ne kaluma emisuwa egyo ne gizimba enkovu. Kati olaba enkovu eno esobola okuzimba eri mu bwongo munda. Kati amazzi gano gagenda okujja gayitewo nga tegasobola kuyitawo. Kati kyegakola nago bwe galemwa okutambula okukkirira eno wansi nga gagenda wali mu bwongo wakati nga gatuula awo nga gatandika okusindika amagumba nga amagumba gasemberayo nga gasemberayo nga omwana akyalina mu lubuto munda ng'olwafulumye gwozadde nga naye akawuka okuyingira kayita wa infection mutoyi encafu bikiwa ebityo mwe kayinza okuyita ne kayingira mu maama. Kati so bado tugabana bamuzaala akakawuka ke bayita meningitis kasobola okugendamu. Emboozi ya mama Rania yagamba yazaala omwana nga mulamu ng'abaana balanga talina buzibu bwonna. Kaakati ekyo kimu kyenkugambye nti akawuka ke bayita meningitis kayingira mu bakyala ne kambuka ne kaluma emisuwa ne bazimba enkovu mazzi ne gatatambula. Ekirala ekiyinza okubaawo omukyala ono azaalidde mu mbeera ki? Singa omukyala azaalira awantu nga wakyafu era akawuka kaliko empisa meningitis kajja kufuna chance kajja kuyingira mu kkundi lya bebi kasinga waba wakyafu wazaalidde oba ne mukwata ku kkundi eryo n'obukyafu kawuka kafuna chance ne kayingira mu mwana naye era katambula kambuka sisitemu y'omusaayi yeyambusa waggulu bwe katuuka eyongera katandika kuluma misuwa. Oluvannyuma lw'emyezi 3 otandika okulaba ng'omwana ono omutwe osooka kulaba kyenyi nga kitandise okusembera mu maaso akola empumu wano bwe kiti oba sayi empumu yeyawula. Kati amagumba g'omuntu ag'oku mutwe gayina okujja gabanga jigiso ne geeyingizaamu naye kawuka kano bwe kaba kalumya emisuwa ate nga n'amazzi bwe geezaala nga mangi
bisigala nga byasamye bwe biti ne bitajja kwegatta ne bitajja kwegatta omuntu okukola shape ya oval kati mukyo kyokkola eno round eya bulijjo n'olaba nga gwasamye ate bwasamye ate bwe bagusindika ne gusembera eno mu maaso n'akola eyo empumi etali ya bulijjo so ne gutandika okugejja ne gutandika okuzimba anti bongera okuzaala amazzi olububi luli so lwe gazaala amazzi gali gasinza amagumba gano amaanyi amagumba amategeke butegesi agasikala era singa naawe ogwawo obubisebo tewali kyagasiba ganyweza mategeke olaba abantu wano balinamu ekinnya era singa obebi agwanga muto ojja kulanga ekinnya ekyo kigenza ate tekikomawo kisigalayo kaakati naabo bwe batwe babeera nga amagumba gano bagasindika amazzi gali gasobola okufuna we gatuula kyovula nga omutwe gwo guzimba paka ku ekyo ate abala kati nakagamba ensonga bbiri nti meningitis oba oyo gwe bazaala nga mu lubuto mulimwe muli ekikyamu kati ate eriyo embeera endala singa mu kaseera kano omukyala wazaalira omwana oyo ajja n'atomera ettaka nakyo kisoboka accidents ng'omwana bamuzaala n'abuuka n'agwa bubi waliwo abazaala we batyo gye balise omwana ono avaayo speedi ng'akuluma naye bw'aba avaayo afuluma waliwo ekisa ekimuleeta speedi singa abayita mu ngalo n'agwa ku ttaka kisoboka kyogamba ng'omwana omuto gumaze okufuluma kuba wano kirabika mu kuto okufuluma omwana alabika omukazi wasinga olumizibwa ennyo naye kasi omuto gumala oyitawo wano waddako bino bifulumayo speedi nnyo bifuluma speedi kati bwebifuluma speedi ne mutamutega mangu ng'agwa ku ttaka eyo eba efuusa accident naye esobola okuleeta omutwe ogwo mwami Sonko okimanyi nti n'abakulu basobola okufuna hydrocephalus hydro gaba mazzi naye kati hydrocephalus kitegeeza excess water amazzi agasinga obungi in the brain amazzi amangi mu bwongo n'omuntu omukungana nga bwenni nsobola okukifuna kati gwe bw'ogifuna ogwo tegujja kuzimba kuba magumba genyweza kati gakwata naye tulaba confusion tulaba kutandika kwogera bitakwatagana tulaba bigwo ng'otambula okutabukamu ono ogw'eddalu bulungi nnyo obwongo bwonooneka olalukira ddala kitegeeza abamu abalaluka kyekyo naye omuntu teguzimba naye amazzi kitegeeza gagenda ku bwongo nga bukyankala nnyo bwonga tigatudde mulimu ennyini tegakyatambula kugenda gye gateekwa kgenda oluusi omusayi gwe guba gukwatiddeyo eyo amazzi gajje gayitewo nga tegasobola kuyitawo nga gabeera omwo nga gatawaanya obwongo kitegeera kati omuzadde aba ali because twagala tukole programu eno abantu bafune ekyokuyiga kuba twakoze programu ya Rania nalabyamu nga bakomentinga mwebaze Katonda owamu atambula owaffe tatambula tavaamu na kigambo omuntu ayinza kuzuula atya nti omwana wange agenda kuba kino era ayinza kitangira atya kaakati mukulu Sonko okimanyi nti ne bwabeera nga akuzeekuzemu kuba nina omwana gwe nalabako nga ye omuwala yali amubuusa n'amuvaako n'agwa nga bebi wa myezi 6 era omusaayi ogwo ogwakwatira munda gwasobola okuleeta ekintu ekyo olwokuba nti amagumba g'emyezi 6 gaali tegannanywera era yazimba nekuzimbira ddala omulala era gwe nalaba ye ate kyamera wano mu kyenyi nga ne brain yeyiise wano mami omufuna bulungi face brain yayiika wano gwali tegunnakwata bulungi nga bebi atandise okutambula emyaka gigenda kuwera 2 n'agwa negeebikkula brain neyiika wano maaso omutwe ne gukola gutyesewo bwayika ne busigalayo munda ne busigala wano nga buyiise wano mu maaso omutwe ne guzimba kale n'okumulera tuba kulina okulira omwana ono nga twegendereza omulala era gwe nalaba yatomera maidi yali asiimuula n'amukuba oluggi netaleka era ne guzimba kati ne accidents zisobola okukireeta essebo kati ate ekirala ffe tubibeesiigira omanyi nti abakyala abamu bamanyi nti bwe basala ekkundi lino kkala amangu baleetayo obusa ne basiigako ku kkundi ly'omwana magezi maganda bingi nabyo ne basiigawo obusa bwa akawuka kali kenagambye ka meningitis kabwagala nnyo kati oyinza okukeeteera mu mwana wo wennyini era nakamuyingiramu bulungi kati mami wa Rania yatunnyonnyola n'atugamba oba mami bweyongereko wati amabega ndaba ono alabika atawaanyizibwa yali yatunnyonnyola n'atugamba nti Rania baamuzaalanga mulamu bulungi ng'abaana abalala ne time yagenda eyitawo ayaweza omwaka ogumu ekitundu bagenda tandika olaba omutwe teguli nnomo gutandise okuzimba omutwe gukyuka bwe bityo omuzadde singa abanga alabye kino okutangira omutwe okugejja ennyo kiyitidde basobola bakiyinza osalirwa amagezi oba kati Rania nga bwali bwatyo tulina chance esalirwa amagezi omutwe gwe kuba kati yali myaka 6 ne gukendera naddala ne guba nnomo kakati kino kisinziira ku kyekireesa omutwe ate waliwo ekirala kyembadde sinnayogera waliwo kye bayita spina bifida
olwo omugongo guba gwawuseemu ebitundu bibiri ekyo ajja nakyo kaakati amazzi agateekwa okutambulira mu spine muno mu ggumba ly'omugongo gava eri ku bwongo nga bamaze okwoza ne gakka eno wansi bwe gasangawo ekituli mu mugongo mu magumba gajja ate ne gaweta ku mugongo ne gabeera awo ne gatafuluma. kati abo abamu ate bwe gaba tegatambudde bulungi ate era gazimbya n'omutwe n'aba ng'alina ebitundu bibiri amazzi ago tegatambula nga bwe gateekeddwa kutambula so ne spina bifida ate esobola okuleeta hydrocephalus omutwe ne guzimba essebo naye kaakati kati oyo wa spina bifida yo kimanyirawo bw'aba agireese nga nnene ku mugongo emirundi egisinga amazzi bwe gaba tegatambudde omutwe gwo gweragirawo nti gukoze eki guzimbye ojja kulaba ekyenyi kino nga kisembedde mu maaso empumi ng'eyitiridde ate ne bw'okwata mu maaso wano waba wabootaboota era bw'okwata wano nga waboota nnyo ate nga wagazi kwata wano nga ku nkoona kwona wano era nawe ojja kusangawo ekituli era nga bibootaboota awo odduka misinde mu ddwaliro ng'olwa bbanga ki eryo omwana aba akyaboota kisinziira tozaalanga bebi n'olowooza nti oleera bulezi mu busuuka tebeera omwana ono olina okukwata ku mutwe babebi baba tebagonda mitwe bonna nedda sebo omutwe teguteekwa ggonda nabyako nga abagamba mu mwana we bamuzaala awo omukwata omutwe n'ogutereeza guteeka mu shepu gy'oba oyagala oba oyagala lubeera olulaalo ng'olwabalaalo ng'otereeza nga lwaki ogunyiga oba oyagala lubeere ng'olwabaganda we nawulirako omanyi otya oba oli ku bwongo bwonyiga okutawaanya simanyi mbw abaana babawumba toteekwa kunyunyiga munaazi bulungi omuleke gutambule katonda nga katonda shepu gye yaleese naye kakati ate bw'olaba nga gukoze ebitali byebbyo nkugambye wano nga wagonda nnyo ne wano weewatinga ku nkoona kasola nga bigonda nnyo dduka ogende ewa omusawo omutendeke naye ate si buli omu kubanga era bakimanyi batonotono ba neurosurgeons be basobola okutegeera ekintu ekyo gwe batwalira omwana ng'omwana ono simutegedde naye genda mu ddwaliro ddene si kiriniki kati ekya Rania tusobola okumutereeza omutwe guno alina emyaka 6 ate n'ekisesa nze siri mweraliikirivu ku Rania oyo omutwe gwe kale shepu nnene naye ate obwongo bundaga nti bukola era ndaga nti asituka n'asobola okubaawo kati purobulemu ye tekyali ku mutwe ogwo tugenda gukkiriza okuba nga bwe guli kubanga tegukyasobola kogga amagumba gaseetinga naye nze siri mweraliikirivu Rania yajja kugejja eno wansi ayongere okugejja tugende nga gulabika nti gukendeera so eno bwagejja wadde munene tugulaba nti munene kubeera akyali mutono naye singa anayongera okugejja eno wansi n'omutwe gujja kukendera ku kibe nga tetulaba nti guyitiridde kaakati ate kinaamugamba okugejja eno wansi ajja kulya emmere eri balance kyetuyita balanced diet naye kuliko ekikulu kye balina okukola kye bayita physiotherapy tulina okuzannyisa omubiri guno okugira ebinywa bino okubiyamba waliwo engeri gye tubimasaagingamu n'asobola okufuna amaanyi n'asituka Rania nsa namulaba mu kavidiyo ng'atagala n'agwera n'agamba ne siina stamina naye stamina eno ate abamulera be balina ogireeta nga bakozesa abasawo abamanyi physiotherapy bajja kutraininga maama be ng'akimuyamba eka kati nange gwolaba atudde wano namuzaala nze ate nazaala ayina bibiri Rania ayina kimu ayina mutwe naye nze ate wange ayina ebintu bibiri alina hydrocephalus omutwe ate ne spina bifida naye kakati olwokuba nti abatulaba spina bifida waliwo abaana baba ne gaapu mu backbone amagumba agamu nga gameesinga n'azimbako kibaluuni ku mugongo abamu baba ne baluuni eyo ku mugongo era bamuzaala agirina ate nekyo kitegeeza oluusi ne spinal cord efulumya eri bweru waggumba eba wabweru n'olwekyo wewazaalibwa saaka eyo temukoonako mudduka misinde mu basawo abakitegeera kaakati so ekya Rania obadde otugamba yeetaaga Rania yeetaaga akole physiotherapy bagumye ebinywa bino asobole okwesapootinga bulungi ayimirire era atambule naye yakyama backbone olw'omutwe okuba okuzitowa maama yatunnyonnyola era munene omukwata mugongo eno alinganga naye eyewesa omugongo gulinga ogwewese teguli mugundi bulungi kati Rania yajja kwetaaga kye bayita corset obagamba lwo gye badde bakozesa simanyi bagimuteekamu n'abeera wabwa ino omusiba omugongo guno amagumba gaddeyo galeme kweyawula kuba buganeyawula ate era gajja mutawaanya backbone tulaba eri bbali eno yakyama naye abasawo abakugu bakizza bamusiba corset eyo ne gadda ne biddayo mu layini bulungi singa yanguyirwa
yesinga okwanguyirwa kubanga banga kimyaka emeka kati nga bwe mukirabye nti Rania akyamye ne koseti kati balina okumuzza bwe bati mpola nga koseti naakozesa ez'enjawulo buli lwakyukamu nga bakola endala buli lwakyukamu nga bakola endala paka lwanaddayo n'ate sayizi emala n'emunyiga oluusi ate neeba nga tekyagifiitinga mwagenda zikyusa nga balina omugulira endala kati awo akasente empozi kyekizibu kuba maama buli kaseera obeere ng'ogula koseti eyo ng'emuleka ng'oddayo ng'ogula koseti kisinziira mu ndiisa gy'oliisa omwana wo ayinza okuba agejja mangu ate ayinza okuba nga tagejja mangu ennyo kiyinza twala bbanga kyomwaka guwera gusobola okuwera n'emyaka 2 ne 3 kisinziira mu ngeri ky'omuntu gy'ali naye yakabeeyimu gyakabeeyi ayinza okuyingira kakadde tejja katuusa tejja katuusa n'emitwalo nga 2-3 kijja tukolera kitegeera naye ate ye physiotherapy era okujjako ng'omuzadde naawe oyiza ekyokukola oluusi abasawo akusaba emitwalo 4 olunaku 5 buli lw'omutwalo naye ng'ate agyetaaga buli lunaku Rania yeetaaga okukola physiotherapy leka naawe omuzadde oba tozirineeza olunaku nga ku makyawo nga yakazuukuka akikola ku makya n'olweggulo nejjukira ate alina okugenda ku ssomero kati alina okukola physiotherapy eyo ku makya n'agenda ku ssomero kati ate no ku ssomero n'abasawo n'abasomesa n'abaana banne bamuyambako mu kuzannya kuno n'abeera ng'azanyazanya ebinywa ne bikola ki ne bifuna amaanyi kati bw'akomawo eka era n'omuddamu olweggulo n'okiddamu abasawo babeera batuyigiriza styles ez'enjawulo ez'okukola physiotherapy bw'amala okukola kino ekibaako bwe kimuyambye ate ne bakutuma ekirala nekyo ne kimuyamba ate ne bakutumayo n'ekirala kisinzira ku ekiba kyetaagisa ne bakola nko etena byuma byetaagisa nti mutalina byuma bikola physiotherapy mulimu kati nga bino ebibeera mu gym ebyo ebyuma ebimu eby'omu gym naffe tuba tubikozesa eno lwakuba tetubirina so batulina waliwo magezi maganda kuba ffe kati tulina kye tuyita parallel bars bw'aba alemeddwa okutambula otema emisambya ebiri nosimbako enkondo okusinziira ku height ye nga gikoma muno mu kokola n'akwatako erudda n'erudda n'atambula era nakyo kinsinza nga kana akagaali akantu kenalabamu nambooze nga atambuza kati ako bakayita wooka era bwe bava mu parallel bars batobola okusindika wooka eyo naye tetulinayo nekyo tuyita standing flame bamuyimirizaamu ne bamusibiramu n'abeeramu okumala ekiseera ebinywa bino biyiga okunyweza n'agenda nga anywera so stamina ekitegeeza tube n'okukkiriza n'essubi nti stamina ya Rania gyakabe ejja kudda abe nga ina stamina ejja kudda nasobola okudduka emisinga lw'ekimogobye akisobola bulungi nnyo ajja kufuna stamina teyeeraliikirira Rania nze ndi musanyufu otuyambyeko otya kati gwe nga gwe lwaki ekindese ku kya Rania kyengenda okusookera ddala okukola Rania njagala agende we bayita ekatalemwa Cheshire services kakati katalemwa abasawo bakugu basobola okukola ki okumutuma physiotherapy exercises ezagenda okukola ekyokubiri ajja kujjako wano ewange kubanga nange nze nnyini mba nsobola omuwa amagezi amatuufu kuba ndi wa mu community era ebyo ebyuma gye babipangira gye babikolera bamupima okusinziira ku kyekiba kyetaagisa ne koseti ezo gye bazikolera naye ogulangule ogigula ogula koseti naye nga bamupima ne bagimukolera okusinziira ku bwaba yenkana era bwe beemuleseewo n'omuzayo era bamupima ne bamukolera kakati zino physiotherapy era bakulagirira ekyokukola naye nange nze nnyini nga muzadde munne mba nina amagezi amalala ge nnyinza omuwa ne twongeramu omwana waffe n'akola ki n'aterera Rania ne wojjidde wano waliwo gwe mbadde n'akasiibula era nga naye tuva kukolamu ku physiotherapy kubanze banjigiriza okukikola era nange nenkikola ne ku mwana wange naaba nga asobola okutambula nga bw'atambula kati n'okumugumya kwokka maama Rania agume bw'olaba ku banne abakufaanana oddamu essuubi n'omanya siri bwomu tulina emboozi zaffe zetunyumya omuntu n'aguma omutima naga akati kanneeweeyo neyeewaayo n'amulera bulungi sebo twebaza Katonda nti ye obwongo akwata mugezi bukyomugamba kitegera bulungi so talina buzibu tunako abaana betuli asimanya tutalabye tazeemu okutuna kuganye okwogera kuganye nga n'obwongo nga bukyankalana ate awo bava kuki
kakati ssebo kye bayita hydrocephalus kikwatagana ku misuwa gyonna egiri wali ku bwongo. Bakugambye amazzi gagenda kutuula wali muki ku bwongo. Kati emisuwa gino oluusi giyinza okubanga gye gibadde girina okulaba ate amazzi ago gaba ne pressure kwe gatambulira. Singa pressure eba y'amaanyi gajja kuba amaaso ago n'ogonoona gagono n'abamu gababuusaamu eriiso neribuukayo composition lidde ebbali wali asigala nga n'eriiso lyagenze. Kaakati ate abalala yo olaba just confusion mu bwongo nga byakola si byebyo. Abalala n'alemu okubalansinga kuyimirira okutambula. Abalala ne bikwata nga emisuwa gy'amatu gyayonoonese n'aba nga takyawulira. Abalala okwogera ne kugaana. Era emisuwa giri egiba girina okukola ebyo naawe ziteekwa okukola ebyo zitawaanyiziddwa. Kisinziira naavu kye yakwatiddwako. Kitegeera. Okay, why? Kubanze nali nange mpeddemu amaanyi ku mwana we namulaba naye ate bwe najja nondaga ebintu bingi ne ngamba bannanga ate bano bakyali. Kati nze atunula ku Rania nsanyuka busanyufu nga ndaga eyo brain ekola bw'etyo. Nga ndaga nti n'omuntu agusobola businga omuntu gwa Rania gwali tegusoboka yandibadde agusuula sayidi emu bw'ati nga bw'okirabye nti yakyama kati yagezangako okusapootinga naye singa ate omuzadde yali akirabye mangu ne bakola physiotherapy entuufu tebakitegeera nga tebabitegeera ne bamusiba koseti nga tannakyama nnyo okutuuka eyo yandibadde mutereevu naye tebaggwamu maanyi. Rania koseti zijja muyamba, physiotherapy ajja kuyamba maama Rania omwana wa Terere. Bane abantu abatulaba oba ng'oyagaliza programu eno gikwate otaginga omuntu omulala ogisharing ogyoberezeko omuntu omulala. Ndi sure nti buli muntu ali mu nsi yeetaaga okulaba ku programu eno nga ebitambula because maama Rania osanga singa alaba programu eno gitukoze olwaleero sayini zonna ezaali ku mwana we yali asobola okuba nga asobola okuzitetenkanya nga yakazuula nti omwana wange sayini ze ndaba kyali kino era Rania yali badde omutogo tegwenkana kwegutwale yali badde atambula bulungi. Naye mbanga muze mugoya programu zenze nkola abannyonnyola bagamba teyasoboka kumanya ki n'agenda gye yagenda okukolera agenda olaba bamuweereza ebifaananyi ng'omwana omuto gukola ki nga gweyongera so n'atamanya. So ndi sure nti gwala programu eyo olina wannayiba gw'onalaba nga kibiri bwe bityo tomanyi nze okukwata ennamba eri awo n'otukoonako ne tuba nga tetumuwa ku magezi oba okitegedde. Era alina kyatasoba kyewabula waliwo omukyala gwe nalabye yejja n'akomentinga bw'oba olaba programu eno wagambye omwana oba otayogera tatambula takola kintu kyonna ali awo ne wangambye omwagala nnyo okufa bw'ato n'abafuna amagezi gafanaganako nga gano kati gaagano ogalabye ate yinza okujja netukutuuse wa mukyala Luyima mukyala concepta okay gwe Naluyima tukutuuse wa mukyala Naluyima ono ow'Olugave ate maama William kubanako olina okukateeka maama William naye ate baneetwandira byo baku William n'olaba omutwe gwe bakozeeko nga bukyali kikola William jangu Angel Marina 24 William jangu mukwano gwange so bannaye ebintu baba gwangwire omanyi tino okubula gubula ogwa William mukusooka gwakola bino gwali munene nnyo olwokuba yayina ekyokumugongo ninayo ebifaananyi nja binoonyakuyimpako teekekoko bifaananyi nkulage ku William naye yagukola naye oluvannyuma lw'okumuteekamu waliwo ke tuyita ETV ne kye tuyita shant kati bakayita ETV baawummula badrilinga eggumba ly'omutwe paka wali ku bwongo ne babaako ke baateekawo nekasobola okusikayo amazzi ago omutwe gwakomawo bulungi nagaye gulinga jigisa gweseetinga bulungi ne guddayo era kati bwe mutunira toyinza kukimanya nti alina akantu ako mu mutwe munda naye nga mweka. Kale kitundu kyaffe ekisoose kyekyo ndiri Angel Marina ku kamera katukamu n'ekitundu ekyokubiri. Era kati nina gwe essanyu ly'omutima gwange mama era kati mbitadde kanguti y'omubiri gwange mama sembera mama osinga kwagala kulya ki naye nkoko osinga kwagala lya ki nkoko bana Rania yali out enti agenda I like Rania's conversation nga mulina omumanyi otya nze namusanga ku TikTok twali tufulumizza oluyimba lwaffe luno olupya ne virota mistake bannange kye nalaba
ng'omwana yeesibye emiguwa ningaba n'ekiki kino. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeeteeza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 oba noti 7 8 29 52 155.